abantu singa afuna obulumi buno nga waba kugula koseza afuna obulumi waba takoseza tafuna bulumi kiyinza okwongera okulaga nti omuntu ono ayinza okuba emisuwa gye gyazibikira waliwo okubanga obadde tokolamu nojja n'okola twabadde mu run for climate ku Sande jo twakeddeyo saawa emu etudduka kilomita 15 naye nabadde nakatuuka ne bankubira essimu ku ddwaliro nti abasawo babiri lero tebazze kukola yambala gyokole nga wakava ku dduyiro nenyambala neŋŋenda netuuka olunaku ate ne luba bizi nnyo onavideo lw'eggulu nga neerabidde n'okulabira nti nadduse ku makya neŋŋamba okubanga obeera fiiti kikuyamba naye kati ogamba singa nabadde maze kudduka awo nga mbale siddukamu nange onaligenza okukola sinze yandifuuza omulwadde omusawo wa ttiimu y'omupiira gwofula abazannyi okubeera fiiti. Yes. So now kuba olina okubeera naawe waliwo oggulu kati enjawulo yiino singa oba olina obuzibu ku mutima buli wookolamu ng'oggwamu amaanyi owulira tokyassa bulungi owulira oggwamu mangu amaanyi ekugwe mutima naye singa obuzibu buli mu kugulu wano awazibikidde awo wennyini buli woolinnya bwoti n'okozesaawo nga watandika okukuluma ennyo bw'owummula nga walekeraawo kitegeeza waazibikira buli wookozesaawo obwetaavu bw'ebinywa by'okozesa buba waggulu ng'ate oxygen ayitawo mutono so otandika okuwulira ebintu ng'ebyo intermittent claudication olina okumanya nti emisuwa gyo gino girimu olina okukakanya amasavu singa puresha yo etandika okufuna obuzibu tulaba oluyambuka bakuwa eddagala naye tekka bakuweerwa bakwongerako eddagala erisala amasavu tikatusale n'amasavu gano gayinza okuba nga ge gatulemeseza olwedde nga gazibikidde emisuwa. Abantu bano abatera okufuna obuzibu obuva ku musuwa omunene okutwala omusaayi okuva ku mutima okugenda eno wansi gwe bayita aorta iliac disease bajja n'obulumi nga buli mu kisambi ne ku kabina ate abo abajja nga kuli wansi wano kumpi ng'ovudde ku vivi n'okudda wano mu kiwato kujja n'obulumi nga buli mu nteegateega nkiddamu okuba omusaayi guva eno waggulu nga gukkirira singa amazzi agava eggaba bagazibikira ku sipiya nga tegannatuuka eno kitegeeza fe abali eno ekireka sipiya gyegabula tugenda kukandika okukaaba era fe abali eno fe tujja okukaaba ennyo bali baloke bamanye kyetugambye nti obulira okugulu nga kukuluma mu nteegateega ekitegeeza waggulu w'enteegateega awo walina okuba nga waliwo omusuwa ogwazibikira obulumi babukuluma ku kabina oba ne mu kisambi manya nti wagguluko wa kabina waliwo omusuwa ogwakola ki ogwazibikira that's how it is nti waba omusuwa ogwazibikira era ogenda okulaba omuntu nga obulumi buno bujja atambula bw'atambula distance nga bujja naye bw'awummula nga bulekeraawo takoowa nti aweekera naye wamuluma nnyo amagulu gannuma nnyo tulaba nga tugambye nti bw'ajja akola emisuwa egiyita emabbali okutwala omusaayi obulumi bugenda bukendeera era claudication eno oba obulumi buno obujja kugulu butera okulaga nti waliwo ekizibu era emisuwa egyo giba gyetaaga okukolebwako abasawo kyatera okugamba akuwa eddagala erisala amasavu n'akubulaga nti kendeeza ebya sava mwanyina kendeeza ebya sava tutulya nnyo masavu yes singa ofuna obulumi ng'owummudde nga tolina kyokola kitegeeza ataaweessavu libisse nnyo nti ligenda kutta omubiri oba ogenda fuuka n'ofuna amabwa ischemic breast pain etiisa era tugamba nti omusaayi guba tegutuuka we gulaga oluusi n'omutima eguba nga gunafuyeemu omuntu ono yeetaaga omuntu okubeera mu bagiyita dependent position amagulu agateeke ku position eri wansi asobole okulaba nga omusaayi guva eno kukola kutya
gugendeeko, otherwise tulaba ne obwa ssekibote erectile dysfunction nabwo bongera okulaga omuntu alina amasavu amaanyi ng'emisuwa gitandise okukola ki amasavu gano gazibike. Omusajja gwe nasanga bambi akola dduyiro naye oluva ku dduyiro ng'agenda ku ngazaawo byafulumiza saniya lwa piigi n'ocupa z'omwenge nga ziizo naye alina ekizibu bambi ekyamaka amaka serefu erina nayinga buzibu buva masavu gano nga bwe tugambye. Saako newankubadde si kyekyokka ekireeta obusajja obwa ssekibote, tugamba obunene, enneeyisaayo, lifestyle, physical activity. Oba tolina activity gy'okola tokolamu exercise, sukaali ono n'ebiri mu mutwe. Obeera awo nga bw'olaba omukyalo olabango, ng'olaba omukyalo olaba omuntu omuyombi, obwagazi tebuyinza kukkiriza kukwata musaayi gujja gye guli gugende gye gulina okugenda. Ensonga endala, omuntu aba ng'omusawo amukebera abeera wansi ku kigere, tawulira ntunnunsi, awulira kwegamba ayinza okuba nga ekitundu takyakiwulira nga n'omufumita tawulira, owaba wamuluma, watandika wamuluma nnyo ne wagenda nga wafa, ne wagenda wakasanyala, wakatandika wamuluma nnyo ne wakyuka n'ekkala emyufu ne wamyukirira uko bayita okulunguula ne wagenda nga wafa, agenda okulya wagenda wasanyala pinipini zinfumita, olumala ne waba nga wasanyaladde, olumala ne waba nga takyawulira nga ne bakwatawo, omusawo talinawo palusi zaawulira. Tulaba nti okituukira ku side eno nga tekyakuwulira oba nga kutandisa okisanyalala, kitegeeza omuntu ono kugenda kufa, yeetaaga okukolebwako mangu. Omuntu ono akeberebwa okulaba oba omutima gwe gwavaako obuzibu, era tukola n'ebirala nga kwe muli omukuba ekifaananyi ekyo ekya angiogram okulaba, naye nga kyengeza okugamba nga gwe natonatuuka ku sseeyo nti wuliriza nnyo omubiri gwo, buli kyowulira ekikyuse naddala mu ebyo amasavu ge tusookera ddala okendeeza, wo gye bayita BMI, weight over height, obuzito bwo n'obuwanvu, waliwo kilo zotalina kusukka okusinza ku buwanvu, nomanya nti kilo zange era zogenda bito bigenda mu nnyo ebya science, gwe genda obuuze 25%, 25 BMI 25 eyange ewerera ku kilo meka, gwe buli wogenda newepima booti omanya nti kilo zesirina kusukka zino. Kwetogenda biri ate weight over high, ebyo byaffe ebyo gwemanya nti we bampima kilo musawo kilo mmeka zenina okukomako, BMI yange 25 eriki okusinzira ku kilo zange ne weight, nti ku kilo zo ebeera bweti, n'omanya nti toyina kusukka buzito bwe buti. Ensonga endala, obulumi buno bufaanaganamu n'obwa kloti ekutte emisuwa egijja omusaayi okuva ku mubiri okuguzaayo ku mutima. Twagambye emisuwa egireeta ze arteries ze zifuga ne pressure, amasavu g'amaanyi anti omutima gwe gukuba amasavu ne gugatwala, ekisavusavu kyambuka paka ku bwongo, tunafunamu ataka nafunamu okugira, ayinza okwesikamu, ayinza n'okufuna okusanyalala kola yasanyaladde n'amala n'addawo, liba ssavu nga ly'eryabadde ligenze litudde ne bamuwa eddagala ne likendeera ne livaawo, lisobola okuzibikira omutima. Naye twagambye nti waliwo emisuwa ate egiva ku mubiri egigenda ku mutima gye bayita veins. Zino gifugibwa ebintu bino wammanga. 1, omuntu ayinza okuba ng'omusaayi gwe tegutambula, omusaayi obutatambula, omusaayi bwe butatambula, ekyo kimu, omusaayi obutatambula. Ekyokubiri, omusaayi okubanga gwekwata nnyo mukwafu. Ekyokusatu, omuntu
okubeera ng'alina malformations oba ebintu ebirala mu misuwa ebireetera emisuwa okuba nga gisobola okufuna obuzibu buno. Kyekireeta omusaayi obutatambula okutuula ennyo ennaku 3 ng'oli wantu wamu awo. Leero nno ab'amaduuka ne ku business ne ku business buli kimu wagala kutuma tositukamu tokolamu. Abatuula mu gundi, abatuula mu nnyonyi oba mu baasi totambulamu kasita otula mu baasi saawa ezisukka mu 4 oba ati risiki omusuwa gino omusaayi jjukira otudde kati bw'otuula eno waggulu wabanga abagenda okujjako omusaayi nga bakutaddeko kawagundi kagiraavu kati okutuulako kuno kutuula ku misuwa emisuwa egyo ne gireka omusaayi okuba nga teguvaayo eno wansi ne guba nga gubeera wamu okumala essaawa ezo zonna era otuukaba oti n'owulira nga wakufuuyirira akabiina konna kakufuuyirira ng'oyagala era abamu ogenda okulaba nga avuga yenna ali ku sayidi emu oga nti yo naavuga atya ng'omanya olugendo lwavuze lweka luwanvu. Emisuwa gino bwe gisibikira tufuna obuzibu obwo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, abantu ng'alongooseddwa abeera wansi ennaku ezo eziddako era abasawo bakola kinene nnyo okulaba nga bamuteekamu eddagala eryo eriziyiza kulotoza okujja. Ekyo omuntu ng'alina kansa omubiri gwe guba gukola omusaayi nga mukwafu kuba kansa twagamba buli kimu akikola nga tekiriko control. Kati era omuntu omusanga alina DVT alina clot ebiseera ebisinga mu mwaka gumu oba gumu kitundu bamuzuula alina ne kansa kuba ebintu ebyo ebibiri bitera okutambulira awamu kubanga kansa naye atera kireeta kino. Abakyala bali embuto balina obuzibu buno, walinako pressure ng'oli lubuto wano ng'omaze okuzaala kuloti emanyi ofominga ate 8 ku 10 etandikira no wansi ku kigere ku kakongovule ne ku ntegateega. Olabira ku ki wazimba ng'ate wakuluma ng'ate wabuguma ogerageranya kugulu kuno nakuli kuno kwe kuzimba. Waliwo tujja okudda kwe bayita heart failure oba omutima okulemererwa amagulu gombi gazimba naye wano okugulu kumu kwe kuzimba ng'ate kukuluma ng'ate kubuguma ne kugenda nga kuzimba butu eba clot efominga misuwa egyo oba bakoonawo oba obadde ku kiseminti oba obadde ku solongas awo awantu awo wansi clot gyeva negenda ng'eyambuka. Obuzibu obuliwo tugambye nti bwegenda eyambuka abantu baffe ne infection nyini bwegenda eyambuka abantu baffe afunako karobu kuloti etudde n'asimula n'agimementula neeroka eyambuka mu bipapajjo ne bugenda bwe bwambuka butuuka ku mutima ne buyitamu ne bugenda paka mawugwe era ajja tasobola kussa abeera awo bw'ati n'afuna nga tasobola kussa emotoka omukubamu mu kinyemi gumu ebiri baba kuloti n'etuuka abadde ayogera n'akola atya n'asirika sikyassa bana sikyassa ng'omuntu agenze. Kyongera okutegeeza nti kuloti zino weeziri zissa abantu tulina eddagala erisobola okuziyiza okufuna kuloti singa oba tukategorizinga bwe tuti risiki gy'ofunye ya lubeerera oba ezebuzi oba oli lubuto risiki ezebuzeeyo. So oba oli lubuto n'oba wakamala okuzaala balina eddagala bakuteeka emyezi 3 oba emyezi 6 okulaba nga omubiri gwe bagukola ki baguziza ofuna kuloti. Singa obadde olina kansa bakulikuteekako paka eyali afunye ku kiroti nkikuddamu nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Eyali afunye ku kuloti 50% chance wova ku ddagala eryo ebejja kudda singa oddamu n'otuula oddamu n'oleeta omusaayi ne guba nga guli awo. Olina okwambala socks, olina okuba nga okolamu exercise bwe batuma gwagamba nze ntuma nzuuno wesobolayo nze ntuma. Olina okulaba ng'otambula tokkiriza musaayi bwe badde bakubeera awo mugulu gawanika ne gaba
nga teri musaayi gwagama wansi eyo. Ebisonga endala tulabye nti tetulinda singa olaba ekugulu nga kutandisa okuzimba totuula tolinda kuba kuloti eyo bweyambuka negenda waggulu ku mawuggwe nga bwe twalaba wiiki ewedde. Ebizibu ate bingi, abawonye be batono. Amerika nga yo buli mwaka eruzinga abantu 3,000 USA bafa nga kuloti zivudde ku bigere ne zigenda ku mawuggwe. Kati Uganda yattu nga tulina mu kyalo naye ab'ekyalo Katonda akyabakuumye olw'amalwaliro okubeera ewala ne transport okubeera enzibu. Akagaali ako kalungi nnyo sewajjuba nosimba kasooli nosimba notambula nogenda ku kufumbiro. N'abantu baagala self contained, baagala buli kimu nga kiri awo. N'ava ku toyi n'adda oli ng'atudde butuuzi ne bamutuba mu motoka awo. Emotoka yagagipakinga ku mulyango kyokka buli kimu kiri awo atambulako ddi. Tetulina biseera, temulina biseera tye bwe buzibu obuli awo. Twemanyize okukola mu dduyiro, twemanyize okulaba nga naawe buliza omubiri gwo olabe, kubanga guno obulwadde buno bw'abagagga bw'abayita abagagga abantu abeewa emirembe nti bannange gavumenti yaleeta emirembe n'otuula. Buno obulwadde bwagala nnyo abantu abatudde nga tatambula. Yegundi bwatyo bwali naye nga kulo tusobola okuzeewala. Uliriza omubiri gwo tobeera wala na musawo waliwo testi zetusobola okukola ne tumanya okuzimbye nti weeweeyo Venus gram ya 8,000 ng'ogenda bagikuba nga bagamba nti temuli ki kuloti kuba kuloti zonna ezisinga ziva wansi awo ku kigere. So ku kigere olaba ekintu kyonna kuzimba kola ki tosirika. Nze nalwalako okutanyala amagulu nentuuka muno nga mu maviivi nenzigwamu amazzi n'omusaayi ne banteekako ku musaayi. Naye kati okuwona kitambula bulungi, ntambula njuguuma nga ninga omwana omuto yakatandika okutambula. Nfuna ekinsindika ngwe mu maaso oba emabega. Ate kati nina kinsimbye mu mugongo awo paka mu bulago. Kati okyali mulwadde? Okay, munapa abadde avuddeko. Prime FM, alo. Simba wabala okuweereza. Wabala tuwuliriza Nyabo. Wabala okuleetera omusawo. Nyabo. Wasooka nafuna ku buzibu waggulu awo wagambye waggulu kampita nga mu kiwata akabina waggulu awo. Bagamba oba waliwo eggumba. Oba wagguluko ne bakuba empisa awo. Akiringa kinsimbi nagenda mu ddwaliro ddene ensambya n'enzijanjabwa n'empona. Kakati awo nina ekyokukolerawo kiyinza okudda essaawa yonna kubanga nawe wa makerenda naye omusawo teyambuulya kikyali kino ekyokubiri. Ate awayogeredde awo sikwasizawo bulungi okusiimula loobu oba omusaayi ekibadde kyekutte ne kibeera mu particles ne bugenda bulambalamba. Ayongera okunnyonnyola kuba nina nnyo omuze oguwulira ekintu n'ensiimuula. Okay. Nenkwata bulobo n'ensiimuula njagala okumanya obuzibu obukaliko ntebe nkasuule nga bukyali kuba nkikozesa nnyo nze tinkanola. Kale munnange webale nnyo. Tuli mu programu yaffe abatuliza conventional treatment. Bibuuzo yammwe ng'ebijja tugala okubiddamu kumpoza Prime FM. Alo. Sebo. Ulonkulamusiza. Somo baratuliza. Wow. Ka programu nkawulidde onaatera okumaliriza naye nga ninaku ekizibu kyekimu gye buvuddeko emabega. Kubanga nze nafuna obulumi mu sayidi y'olubiriizi okwambuka waggulu we wati paka mu bulago. Naye we nakola x-ray ne baŋŋamba nti nalinamu blood consolidation. Segmental consolidation. Naye ate we agenda mu maaso n'okuneekebejja ebitundu ebirala byonna byali tebirina buzibu oluvannyuma ne baŋŋamba nti ninamu blood clot mu mawuggwe. Naye ate ebyo omusawo byannyonnyodde byensanze byempuliddeko ebyokuzimba amagulu nali nze sibifuna kuba emirimu gyenkola gy'amaanyi ate ng'era ntambula. So njagala okumanya ekyo kiyinza kuba nga kyava ku kikuba nange nafunanga nga sissa nga nfuna obuzibu bw'okusa nga numizibwa mu mbiriizi zonna naye ng'ekizibu kiva mu mawuggwe.
akanzijanjaba n'akawuna wiiki emu naye kale simanyi oba nange kiyinza okuddanza sebo kale sebo webale nnyo tukufunye bulungi so ndowooza dokita Mutyaba tufunye ebitandikirako ono yayogedde ku eyasoose yayogedde ku mbeera ye gyayitamu era yagwamu omusaayi bigere byasanyalalako. Nja kukujjukiza nti n'omusaayi we gugwamu osobola okusanyalala ebigere era ensonga ky'omusaayi twagala tukuwa ogumala kati simanyikirize lwaki omusaayi gwali gwaggwamu musawo yakunnyonnyola ki ekyandiyongedde okuyamba obulumi ogambye oba otambula oyugayuga still beera kumpi n'omusawo oyongere okujjanjabibwa mu ngeri eyo. Omukyala yogedde ku ensambya yagenda ne bamukebera waliwo obulumi obujja mu ggumba. Obulumi buno obujja mu ggumba olw'okuba tukola nnyo kutama kukola ki nabo beera mabegaawo ekisulo ebagikkuba basobola okulaba oba akagumba kakyuse ak'enkizi oba tekakyuse. Kaba kakyuse bali ddagala ebakuweerera bakugamba ne bakugamba mugongo guno gukozese bulungi obuti oba tukuwa ekisipi oba ng'osobola okwesiba so kisoboka naye nga kyonna kijja nti omusawo okulaba omusawo ng'akubuulira kiki ekikulumye osobole okuvaayo kuba olaba nga bw'ogambye nti wawona naye towategeera nti oba kyali kiyinza okuba nga kyali kiva okwo. Kino ekireetera omugongo guno ngwe twagambye mu kuva mu side ya clots kirina engeri gye kitambulamu era nakyo tulina engeri gye tukikwatamu kiyinza okuba nga si kyekyo. Okusiiga singa owesanga nga ozimbye wansi mu kakongovule oba wansi kugula kutandisa okuzimba tekyandibadde kirungi kujja kusiigawo nga tonnamanya nga tonnazuula nti yo si clot kubanga weeba clot okusiiga kuno kusobola okugimementula nevamu particles ne zambuka. Njogera okujjukiza omwami ono gwe bagamba nti alina segmental consolidation. Amawugwe galina ebitundu bingi weetaaga clot nga nnene nnyo eyenkana obusomi obuva mu kisinziiro ky'ente okuzibikira amawugwe gonna omulundi gutya gumu naye buno obupapajjo buli wekajja kayitawo kalina segment bwekagenda ne kakola katya ne kaziba omuntu afuna obulumi chest pain politi chest pain gwassa bwati ng'akolola musaayi oba akola ebintu birimu omusaayi nga tassa kitegeeza eyo ebeera clot ng'egenze ku mawugwe naye nga ntono. Kaakati clot eno entono eyinza okuva mu bigere ge twagambye eyinza okuva mu ntumbwe bwe twagambye eyinza n'okuva ku mutima side eya ddyo oba badde olina omutima nga gukuba mu nkuba oba nga bakulongoosaako oba nga kiso zonna symptoms ze twayogedde n'okutuula ennyo nga bwe yagambye titwagamba abantu abatuuka ku 50% bafuna clot ku mawugwe ngeno wansi ebigere tebizimbye ne tutunya risk factors zaabwe ne tugaa nti ono ne bamukebera ne basanga alina clot kituufu naye ngeno wansi tetulaba wa weezimbye weyavudde naye then abantu abasukka mu 70% actually 90% ng'alina clot wansi ku kigere ekizimbye certainly eba alina okufuna clot egenda ku mawugwe. So kyengezaako okugamba nti kyokuba nti eno wansi teyaliiyo kisoboka bakebera omusaayi gwe ne balaba twagala ezirigundi 3 either omusaayi tegutambula clot inzo begu zibyo ne gwongera okukola clot oba omusaayi nga mukwafu nyabaami temutagamba omusaayi nso kusanga omusaayi gu nga mukwafu nnyo n'okubeera nga omusaayi gulina bina clotting factors zeetera okwekwata nga nnyingi nnyo. Atufunayo n'omunaffe ndowooza ali ku WhatsApp. Abaweereza manya gange nabbanja Jacqueline ekyamazima dokita nga babyogedde bwe bindiko naye nze nina kansa bakebera nga nina kansa wa magulu bamuyita simanyi kabasakoma naye mbadde ku kemo kati namuwumulamu okuva mu gw'omwenda naye ekyamazima amagulu gazimba ate awo wagambye awo mubukongovule wazimba enyama n'olaba ng'eyagala oyiika esayidi ne sayidi naye ate kumu era kuli kumu sigombi naye mpuliranga n'okugwa
waggulu eno wakiwatu ekitandikira sayidi emu eyakabina ekyamazima wannuma nnyo sisobola kusitula baketi y'amazzi ng'eri wansi mpulira ng'ekintu kinnuma nnyo nga kimyansa ekyamazima dokita nga bwabyogedde era bwebindiko nze bwembiwulira era bwebifaanana naye ekyamazima ekiba kisoboka yali ndagiridde oba yenyinza omusisinkana oba eddwaliro lyonna lyenyinza omusangamu sulira wemba mbimunnyonnyodde maaso ku maaso asobola okunsalira amagezi nanzijanjaba. Telefone yasemba. Prime FM. Hello. Hello. Bonafe. Good morning. Good morning, Nyab. Is it on family? So tufune kudibamuka. Kakati obulwadde bwayogeddeko wabuyita KS sakoma bunyiga emisuwa ne bugireetera okuba nti gisigala nga mitono buva eno ku nnyama ne bunyiga emisuwa obujjanga omubiri munafu nnyo kaposi sakoma babujjanjaba ne buwona naye bujjanjaba ne buwona kansa oyo bamuwa eddagala lyo kansa oyo mu kansa asobola okuwona bwe bajjanjaba erisobi so abadde abuuza engeri okuyambibwamu ndowooza watuukira n'okuba nga bamuzudde ku kansa oyo n'eddagala eddala lyaliko tekiba kirungi ate kutambula kuyinaayina ajja eno wabula agende kubanga wagende omusawo we ajja kusobola okumunnyonnyola newo ne precautions zetulina naddala bo babeera n'okugulu kuba kukalubanga nga muti bagita hardwood kuba oli kaposi kikwatayo kino kikwatira ddala okugulu obanga akutte sweta n'osiba omukono. Okay. So okugenda mu ddwaliro okwongera okukeberwa jjukira olina risiki yofuna kuloti olwokuba omusaayi gwe baguzibikira era balina eddagala lye bakuwa okuziyiza kuloti zino okukola ki okujja. Tufunikire tutya olwaleero abooluganda abantu baffe bangi bali mu kutufaako tufiiriddwa abantu bangi olw'embeera emu oba endala tufunewo akadde tukole ku exercise buli kanaku tufunewo akadde tubeereko bye tuyiga mu bye tusomesezza funawo akadde buli kanaku obenga olina kyowegasseeko ku bulamu bwo mu kumanya emyaka 4-5 gy'olina gibeere nga girimuko okumanya ku by'obulamu kuba obulamu obulina emmotoka omala naye ebbanga tukubiriza okuba nga okola ki ng'ogimanyi tikakati wano kireka kino kyekikoze eki kyekiganyi n'okumanya mu by'obulamu bwo kigenda kukuyamba. Abantu baffe bangi tufa butamanya abantu baffe bangi tufa olw'okuba nti si tetulina ssente lwakuba tetutegedde biki bituliko obubonero bwonna butandikira ku gwe musawo asooka ebintu byonna bisoboka singa okiraba nga kya katandika so tukubiriza bw'oba tonnaba baako kyoyiga ate baako gw'oyigiriza tusobole okuyambagana